Inside Story Uganda, real source of political updates. Bagabana njovu mumugabana kamyu buli emotoka nimuzibba ni bana Kenya bayiga baba nimuyina musenero nibagamba mmoyi nti omanyi ng'ojja kuza emyaka 20 ng'ova gy'omaze mu buyinza tukole buhuluka basembulinga tiimu ezo na vaccine zemwogera Kenya ina Cameroon institute number vaccine kati musenero agenda kubba Museveni jalaze ziriwa musenero ziriwa vaccine ziriwa bagenda kwatagana n'abasawo abakolegalya kinnaasi ulira gundi yagenda Kabasi n'agenda Botswana n'omugamba nti gwe obute bwebwammwe bunafu togula nnume Kabasi naye onakulumba ajja kukwatibwa kuba documented nujja kulaba bamusenero kabanga lyayinayo n'omulenzi ali waliwo omulenzi dokita omuwala ono omusoga yabeeranga emabega pulezidenti omumanyi bamukuba bamugaa nti alina covid nga balimba bulimbi musenero nono omuvubuka waliwo omuvubuka alina oluganda ku Museveni naye kyamukoze ali kyebajjagala nga kyono omukazi namusisi mukyala musi oyo omulenzi ate ayagala kwesimba kuba pulezidenti amuteringeyo oyo omulenzi ava mu Northern Uganda the plan is years misogizanyisa nzimbe ebuya bagenda kunkolaki twamalagana twekubira ettalaka buli omu yakubira munne ettalaka nze ndi wange neetuulidde agenda kundabirako luddawo agende nkugamba nti nga gundi oyo gundi ani oyo omukazi Kabasi yagamba yagula ente ennume ezi ku 5 billion each billion 15 n'aziteeka ku nnyonyi billion 10 ziriwo nedda Kabasi yogera ennume gye ziri gavumenti farms ente ziruddawo buli nte ya billion 5 n'akomawo n'agamba agabikirima kiriri tudevelopinze eddagala eritenkwa weriziti tudevelopinze paati zeziva mu papayi Museveni n'ateekamu omanyi bw'oba oyagala okudevelopa bakufeera nnyo twetagamu omuvubuka omutono anayugumya nga kabasadduka omanyi Amini talina yamubba n'asigala wano Amini talina yamubba n'asigala wano Amini yinginiya gwe bayita Kaga omumanyi ne kati alabika musajja mukulu yinginiya Kaga yali akulya sitekansi ku mulembe kwa OAU ng'akola oluguudo olw'ekatwe that was the best one at that time Amini ogenda odulambula nga lujjudde amazzi zeliko drainage n'asaba gamu botusi kakati bwamala odulamba naga nti ingeniya nina nebamugaa iyo Kaga namugaa nti asanti sana Kaga bamugaa nti bw'osula wano Amini bwe yakugambanga nti asanti sana ng'alagidde bali wakuse Kaga yadduka Kaga yatema kiro Amini nakula manyi nti omubbi bamuyita wakweya simanyi yali minister finance oba kiri bamutumedde yatema butemi tewali yabba Amini n'asigala wa Amini nakola factory y'omunnyo eno mu Bakonjo tulisekana ku nnyanja awo Abaganda bagambanga anti ennyanja eri awo bagiyita batya Abaganda bagamba nti oba lwaki ndowooza era ya munnyo anti omunnyo guva mu mazzi nga Amini ayagala kukola gwavanga Somalia nga Amini ayagala kukola factory y'omunnyo nga bamuleetera payipu enfu yali agirambula ku nnyanja ekatungulu Abaganda bagaa tulisigana ku nnyanja ekatungulu nga olwakitegeeza akulimbye Amini agenda okuba nga payipu zibulokinze naye omanyi omuzungu yayitiramu National Park okuyingira Congo Amini teyabibwako Amini teyalina bamusenero Amini teyalina bakabasi Amini
n'omulima nti wakoze bus. Is it assembling oba ki? Kakati nga nti bali abasajja ba African leaders, the Obotes, had a problem of ideology. Kakati nga baga capitalism mu market system, socialist muchi, because they feared the capitalism. If they had settled on Malawi and Gund, Kenya, zote zaina lugezigezi, and move to the west, common man is chatter, the nature of announcement, if you know political authority. That's why these countries became MUSENERO baliwo mu kiseera ekyo, bakabasi baliwo. Two, unlike Museveni, the Obotes bakkiriza, you cannot modernize agriculture. Why? You cannot modernize agriculture. Yes. Agriculture employs many people who are illiterate. Where do you take, if you modernize agriculture? But Museveni nadda mukumwe. Ni bali okaba mufera, ni bamufera. Baba jamutaka ni baba take farms batekewo. You cannot modernize agriculture. It is the song we are singing for years now. And nkugambi. Modernization in Uganda. Nti bo bali kye bakola. Baleta coffee marketing board. Lint marketing board. Yes. Tea authority, tea gundi. Kakati gwe ngabo kye bakugamba. Teri mu individual asobola kutunda mwanyi bweru. Kubanga emwanyi price efula ku kiwetinga. Kakati gwe teeka coffee marketing board. Yo era bwe basomanga budgeting obutagamba. The price of coffee has been increased by 50% starting with tonight. Ngabo kye baga nebeni kyonoka kye yagamba. You raise the price of coffee so that you encourage the farmers to grow. Very good. Never emwanyi okuzirima abizita kakutta mu musoso kulima emwanyi. Twali mange bakitaffe bayina enzije za cement. Yes, wale bakunzije za cement. Wajja lwaliyo. Ebukoma nsimbi. Mumulese enzije za cement. Mumulese amatundu bali. Ekyokubiri, if your coffee oziteeka mu ettaka ng'ozizaayo kituufu. Yes. Naye obubbi ye buli kyakola kyonna bakibbiramu. Balina kubbirawo. Buli kyakola kyonna bakibbiramu. But the Obotes said we cannot waste time by ebyo byonna byolaba. Gano amalundi egente Masaka Estate ani twagasomanga. Bano be bakakoze oba bagabbye bubbi. Bagasangawo. Tebagasangawo ne bagagabanya. Bagasangawo. Tebagagabanye ne bagagabanya. Gali mungi. Gali mungi. Ate mukyalimu. Kakati bagaye baguddewo egundi. Fe abalunzi b'ente tuba tuzinye tutunda maliba. Naye nga bagagabalyanga maliba. Babalimba. Processing. Tanzania yakola factory y'engatto n'ediba. Finishing enagula eyammwe. Ndife tujja kugula amasaati gammwe gano ageefeera. Tukulagana abayinawo tetujja kugula masaati geveera. Amasaati geveera. Ndimunaga tukuza lwamba kama suli tugula ka Italy. Yes, because of the finishing. Yes. Tetujja kugula masaati nti byampaka ki. Buy Uganda building. No. First produce something to its standard. 60 years of independence. Ngapshali mumbeera bwetu dala na Uganda libada asanyuka anti dala twefuga. Tu nti banna Uganda olwokuba basaba kwesusulya gundi akatale bakagana omunaku eyekolera eyegulira yali ekiwera owino waliwo omukozi mu wino atabadde owino kuba baagala ettaka balitunde baagala bagoba abantu mu wino taxi park bazingidde buli wamu basingiddemu buli wamu babbyewo. So what is the economic development now? Because at 60 years you have put people in disarray. You are evicting people left, right, and center. So if somebody does not have a future, alimatia, how can Museveni give people money? Naturally, yazikabanga atabatembeye ne babagoba. Bane kubije ko mungalo. Bazwa abatembeye. Atabatembeye ne babagoba. Kakati ono mubanjira kambaziniremu. Bane kambaziremu omanyigobya ine economic bodiam omanyigobya naku zino ya gobi gano badoga laba gobi badoga laba gobi badoga laba gobi badoga laba gobi ayagala basasule emisala mu budde naye nga kuli siyasibo saba ndi kuliko emizimu tamama
gobi eno tamama ya gobi because tukiita political hygiene. Political hygiene kitegeeza nti corruption mumujjawo. But if Gobi is the interest is to ensure that civil servants get money n'abadireyinga nga kulisi kusigaddeko emizimu akakali omwana ayina enjoka ezannamimwa ne bw'omwongera emmere Gobi naye agamba akoze nnyo agula amawulire mulabyeko mu sabuli nga bamuwana tolina kyokoze. If we want to make money because if you remove the ghost teachers, ghost civil servants, you can even give civil servants more money. But the more you increase the civil servants money, then it means a major, you fill the tank, a leaking tank. Unless you solve nti si papa yeba mukuteko ku bilioni 2 naye omusango gwa DEO chairman esemanyi kawe yabba 2 billion ezabasomesa nga ina fake teachers guliwa guliwa Gobi guliwa tegogerwako Gobi guliwa emisango je bakutte abadde za party government modo bakawo bachi tegogerwako no atoba Paris tenafuluma ne obusajja bwabukedde buwumba tutu ndabye abamawulire ono yafunye mu Paris modo etanabawo ni busajja mmwe kati eyo prime minister's office leba kwata bannabbanyi ne bagula buno obugwago buwumba tutu okufungula ndiga ne bagamba obubagula bugule olabye muhozi bumukuba babukutte mu bunyigamu nziwendi bakwatya mumpandikanga nenkota ku kalinaki nitutingania ntukwatako kugunde ntuti kubanzimba manyi amwe highly trained journalists yatumaliza amefuga yes anti kyekubulira nti bali ba African leaders abasooka manyerere bani ba wasting time in ideologies. I'm a socialist, I'm a Marxist, I'm a capitalist, I'm a communist. Why? They fear the capitalism. Okay. That the capitalism is a private sector. One of the muntu yenna ayina kyakozeewo. Why do Ugandan government, why do Ugandan businessmen don't have to leave regimes? Nolaba obujoozi obunuka nemuga nti gundi wava munno teyagaana okusasula omusolo ekizimbe kye nemukitwala nemukiwanikako NBS. But are these people sensitive? Abantu bano bali sensitive. I doubt. Obujoozi obubali mutwe tebubakiriza kubeera sensitive. Nti a man like me, after sacking me, nemuteekayo omuntu omulala, department mwagiteekamu mwongeza sente empitirivu ennyo. You think I'm not a human being? Can you give me another assignment? Sente gwe tozaagala. Nze nuka ninakukolera mu buwanvu nina okubeera olugosi mu nsawo mwe. Tutte porogulaamu ze ng'agenda eyamwe gye muyinamu shares mulinda bayo. Tutte porogulaamu ze tuzitte ajje ku yaffe ku lw'omukaaga tufune kankolere eyambuga eyamwe temuligendabamu. Because you have this bupakasi image and you don't think nti waakiri mwali muliyimbyeko naye ekizimbe kyawava muno ekyaliko WBS nga buli omu akiraba ne mukiteekako NBS nga yammwe nga mumaze omugambo teyasasula musolo, tetusobola kuwona revenge. Tetuyinza kuwona Yugoslavia gitemamu. I'm telling you, the moment you are not sensitive. Nyerere yagamba Kinyata nti Kinyata, you are creating a man-eating money society. Man-eating? Yes. Man society. Where money is man. Man, okay. Gundi na Kinyata n'aganda yabuuzanga abantu nga babagamba abakikuyu mulidde nnyo mujooze buli muntu mulikuwa wapi bwe twali tulwanisa mawuma mwali luddawo. Where are you? Kati Hasala teyagwa olowooza nti oliddeyo kulaba famire ya Kinyata afuga Kenya. Olidde Hasala yayingidde obusungu obuli wano, obusungu obuli mayumba g'abantu, obusungu obuli mu bantu nti ne Mirundi bamugoba
abakoledde nada kumbe nadateko kaba naye programu ne bazijjako mutabani wa Kajiji najjako omuko n'azijjako ensi ebuuza nti abaani alibakolera ani alibakwata kaabo nti omukazi wa Uganda Airlines badde bamututte omukazi ali mu Uganda Revenue Authority bamutwala why beefudde ba whistleblowers ayina okgenda kubanga sente baziri ate abazirye gurupu yemu nasali talina mwana oyo ne mugoba nga bakoledde emyaka 9 abakoledde emyaka 9 mu ministry ne mulaba omulimu gwe gwafunye mu UNESCO muli agonja nagoba embwa n'agiteeka wali n'amusiba mu kkomera ono omukazi sali ali mu trade yajja ewange ng'akaaba amaziga twasinkana ku feyawe yeerabira ewange kasita tokomyawo bweza omulimu gufa kasita tozza muzigo nga walinnyako ewange linda nabbanja buli eyalinnyako ewange yenna ninkwatamu bwenti nabbanja namala ewenda buli adduka yenna embooka ejja mukwata mulina okuzza obweza mulina okuzza sente temujja kunkozesanga nga bwedduka njatugendeko ku lusongerera kati do we have